family planning olwajjo twasembe tubagamba omuntu ow'engeri ng'eno tali committed, ali unreliable, talina mikwano, unstable relationships, sadist, buli saa ayagala kuteeka wansi, kulaga nti yali beta. Naye ate si balenzi bokka. N'abawala babikola. N'abawala gye bali. Omuwala gy'ali nga buli kimu kuggwa alaba kibi atandikirawo oba owakatuuka ku date. Lwaki oyambala ezo engoye? Lwaki ofaanana bw'oti? Ye lwaki oli nga kuggwe tayinaayo kino kye yali ayogeddeyo? Kati olwabeera ajjidde kyakunoonyezaako. Gye bali abantu nga olina kati waliwo omuntu nga olina kyayagala naye nga gwe takwagala. Gye bali. Kati because gwe takwagala singa okimuwa nga toli naye asobola obeera happy. Kimukolera. Bw'obeerawo omumalira obudde, omulabikira bulala, omuswaza nti oyo omuwala nga kimwanguyira okuba bw'aba ayogera nawe ku ssimu n'akusabanga ssente, ebigambo I love you byonna asobola obigambanga nga takulaba. Bwe musisinkana tayagala mubeere mu bantu, tayagala kwanjula emikwano gye, tayagala bagande bakumanye, tayagala muntu yenna akumanye. Batera okuwaka mugereza abawala abagala abasajja abakadde. Be bamu ku bo. Omusajja tamwagala naye ayina kyayagala. Kati waliwo n'abalenzi nga omuwala takwagala naye ng'olina kyayagala. Zisobola okuba ssente. Ne status ye asobola ogyagala. Kubanga akimanyi bw'afiliatinga naawe naye ebirala byonna byemulugunyaako. So nabawala tulina obeegendezaalo nabawala nga era nabo si marriage material. Tetuli ku balenzi bokka. So n'omuwala atali stable ku mirimu gye, mu mikwano gye, osobola olaba waliwo omuntu asobola okuwa ensonga lwaki talina mikwano. N'ogitegeera. Ng'ogitegeera. Era nga bw'owulira engeri gye baamuyisaamu kituufu asigaleko yekka. Gye bali abantu nga mukwano gwe ye mwami we. Oba mukwano gwe ye maama we. Bw'afuna omwami ne bafuuka babiri ng'abasigadde bonna abalala yabeesonyiwa. Naye lwaki famire ye bokka nga be bakwano be ng'abantu bano abalala abatali relatives yabakoowa baamumenya emitima. So kye tuyita lwaki tukyogerako ekya family planning kubanga ekintu kyogendamu obufumbo bwandibadde bwa lifetime. Ye ideal nti omuntu genda tandika relationship ng'olowooza ku bufumbo, ng'obufumbo bulowoozaako nti obulamu bwo bwonna ogenze. Kati bw'okiteeka in mind kitegeeza noonya omuntu nga naye osobola obeera naye obulamu bwo bwonna. Si byagenda kulaba nti kugezesa kubanga divorce zijja kubeerawo emyaka gyonna singa tuba tukyalina ensonga enkyamu ezituyingiza mu bufumbo oba nga tetwetegereza. Katonda akyawa okwawukana naye okwawukana bwe muba abantu nga wano mu ntandikwa tomanyi gw'ogenda naye mugenda kwawukana. Kwegamba obeeranga eyali mu kintu ekitali kituufu. Kasitoba katugeze kisakye emyaka gyo n'obuvunaanyizibwa bwe essaawa zino kizibu okubanga okyalowooza ku muvubuka ow'okukyakala bukyakazi naye. Oyagala a lifetime gye tuyita lifetime partner nti omuntu ono gw'ogenda obeera naye. Era omuntu wabeera nga nkirabyemu nga yasitayira eza. Naye ate ne wabawo omulenzi ajja ng'ayagala kuwasa kisaakye olwa ssente. Okimanyi nti mwenna ebirooto byammwe byanjawulo ku bufumbo. Gw'olaba bulamu bwonna na muntu ono ye alaba ssente. Kitegeeza bw'amala ozifuna takyakwetaaga. Mugenda kwawukana. That wasn't the marriage it wasn't a marriage. It wasn't a marriage. Mulina okubanga mwenna ekuba omukwata limu. Temusobola kubanga gw'oli ku lifetime ng'ono ye ali ku short time goals ng'ezo mpanvuko nti paka wennaafa twawukane ng'onagamba nze sente kasita nawezaawo bweziti. Kasita mpezaawo bweziti nga ngenda. Waliwo obufumbo obumu bwe namanyaako ng'omulenzi yawasa omuwala baali bamikwano ne beewasa. Omuwala nga ye amanyi afunye mwami. Omulenzi yamuwasa ng'omulenzi anoonya butuuzi visa. Kati ng'ebimu nga ebiraga nti obajja kudda balina ebintu bye basaba mbu ebimu ebiyongerako nti bikwongerako points nti oli mufumbo olina commitment at home so olina ensonga eri kuzza. Kati n'awasa omuwala ng'alina byagobako ebyo genda ebweru. Ye intention ye yali yakumuwasa agende ebweru ng'omuwala amanyi bufumbo. Bwe yafuna empapula gwasooka ne bamumma n'abeera ng'abigobako ne biganda ne bazaala omwana asooka ne bazaala owokubiri. Kati nga omukazi aba ali lubuto lwa kusatu omulenzi ebintu ne biyitamu ebyokugenda ebweru.
bwe yagenda ebweru bwe yamalayo omwaka ng'omuwala amanyi bagenda malayo emyaka 3 akomewo ogwasooka bwe yagumalayo n'amugamba sikwagalangako. What? N'abaana bo 3. Yeah. Gye bali abantu abali heartless. So, that is mean. It is so, people are so mean. Kati obufumbo si game y'abaana bato. Yeah. Abakyayagala okuzannya. Kyetaaga kyogere nti I needs care and God's guidance. Nti weetaaga okukisabira. Kubanga ffenna tetumanyi mitima. Mukama n'akubikkulira omuntu ono nga tonnamuwasa. Oh yeah. Ate abasinga tetukikola. Yes. Tetukikola kati wetusaba Katonda atubikkulire. Twetaaga ne tufuna omukyala ali suitable for you Katonda amumanyi. Era tajjaganya na musajja mubi atali suitable kubeera naawe. Kubanga gw'oyagala ne gw'olina obeera naye banjawulo. Gwenjagala ne gw'olina okubeera naye banjawulo. Gw'olina okubeera naye Katonda yamumanyi. Okay. Gw'oyagala fenna mu butonde. Twagala abantu abatatukayanya. Twagala abantu abatatugambako. Twagala abantu nga tubeera mu comfort zone zaffe. Bw'oba omwenge n'ogunywa nga teri agambako. Bw'oba character yakuvuma tuvume babiri oba tongambako. Fenna twagala ebintu ebinyuma okulaba. So ojja kwesanga nga oyina ka list kali. Njagala omukazi bwati ne bwati ne bwati ne bwati ne bwati. Nga kalisti yako bw'okakola mw'okateeka mu Bible yo wakati n'omugamba Mukama yeyo listi yange byebyo qualities zenjagala. Omuntu najja n'akwesesezaako n'osooka n'otiikingako obumu. Kangeze nti nyinza okuba njagala emmotoka. Yeah. Naye nga Katonda alaba sigyetaaga kati. Nga mu kujaagala ennyo ebintu byange byonna byenkulembeza mu kujaagala. Sagala kudda mugenda ku beach nga sina mmotoka. Enkuba si bwetaavu bwayo. Nti kisa kyakola ku makya yeetaaga emmotoka. Ne waliwo omuntu ng'akola misana ku saa 8 naga njagala emmotoka. Talina kintu kirala kyakola kujja kusobola nadde ewaka. Katonda n'alaba ng'omwana w'ono ajja kwonoona bw'agimuwa n'asooka agisigaza. Kubanga bw'oba omusala gwagulaba n'alaba amafuta galiko price maintenance y'emmotoka naye ng'alaba ate oli mukyakoze emmotoka yandikutta kubanga abakazi okyabaagala. Oh yeah. Nagamba omwana ono essaawa zino katugeze ku mwana omuwere. Kisa kyenze nawe tuli bamaama. Yes. Okutta kyayo ayokya wakamujja ku sigiri. Omwana amwagala akulaba. Omuzadde omulungi tawa mwana kyayo ayokya. Omuzadde omulungi awoza. Kati omwana bw'akulaba ng'owoza yeeyongera kaaba alabanga gwamumma. Omulwisa. Kati naye ggwe gwamanyi lwaki okyawoza kyayi. Era laavu gy'olina eri omwana oyo tosobola muwa kyayi ayokya. Ojja muwoza paka bw'atuuka ku ddaala eri omwana omunyi. Omanyi abamu kye bakola. Chai ngayokya, manyi omwana enjala emulumanyo n'aga okunywa gabeeraawo. N'ayiwamu ebyamangu. Tugenda mu maaso. Waliwo ebijji ebyamangu. So ojja kwesanga nga Katonda ali mu position ya muzadde ffe tuli mu y'abaana. Yeah. Abalaba ekintu nga tukyagala weegomba osobola okulaba oli alya nawe n'oyagala olye. Oli alina emmotoka nawe n'oyagala. Naye ng'alaba tonnatuusa kugifuna. Ng'ayagala agikuwe ng'ekyama nga tekigenda kutta. Kati Katonda amanyi abakazi abatusaanira kyova olaba Eva yamuleeta nga yamusaanira. Okukemewa kwaliwo naye yali amusaanira era bwe yamulaba yalabanga buli kimu kyekyo. So omukazi ali suitable for you oba omusajja yeetaaga okusaba and you plan for it. So amaka ogenda gapulaningira. Omwana omulenzi tewandiwasizza nawe omuwala tewanditutte mulenzi ng'akyalabirirwa abantu bano 3 omuzadde. Omuzadde aba tamulabirira abalala balabirirwa kkanisa. Kanzire waffe mbalokole gye mmanyi omulenzi asula ku kyaki oba ku nnyumba za kyaki. Bamulabirira kye bayita emmere ye si musaala bagimuwa. Chacha misota kama muwe yetaane ejo kusurvivinga week. Cynthia akola
Senti muli mubanga luwa abali employed mu church nga babawo omusaala nga gugwe nga ayingiza income. Kati waliwo abalenzi bayita ba full time minister. Eberanga stipend eriawo. Tubulira bwe tuvaamu mu buweereza. Gamba afunayo ka stipend. Si musaala aliawo bamuwaayo kaabuwa. Bamuwaayo kaabuwa bamukwatirwa kisa. Bwe batamuwadde afuna baasabilizaawo. Ekkanisa ekyamuliisa ekyamusuza. Actually abeera afaanagana ne bali betusanga ku kkubo. Ne wabaawo omulala nga mikwano gye. Gye gimubeezaawo. Bw'aba boyfriend wo akyasula na mukwano gwe. Tannabeera independent financially. Bano ababeera nti nno ki bakweta house sharing. House sharing eyo si musajja ogenda kuwasata omukazi omuleete okyali mulenzi mugabane ne musajja munno naye bw'oba temugenda gabana mukazi olina okweyawula n'ova ku musajja oyo. Tayinza kuwasa nga bagenda kusula mugenda sula babiri mu nju era omusajja akumanyiira ng'omuwala yaleeta mikwano gye nga gisula mu nju mw'oli. Abagulumizza okusinga. Emirembe gyo giri luddawa tofumbiddwa bonna kubanga bano si baganda be. Emikwano bw'oba oyagala ogiyamba oyina ekimala oyina boys quarter muyina rooms ezimala muyina ebisenka tugambe 3 n'ogamba ekyo kyabagenyi oba bakwano bange oba baani babeera omwo tuyina ekyaffe naye gyasanga muyina ebisenge 2 musula mu kimu bano basula mu ddiro obuliddwa emirembe aba ajoga kati ate bw'akuwasanga abeera ne mukwano gwe ani asasula rent. Olw'okubanga nga beegatta bombi na bw'aba tannafuna ssente zesasulira rent nga bakyegatta ababiri okusasula rent bw'onojja ebibeera bifuuse byakasobeza bajja kugabana mukwano gwajja kukwana akuyinako right mu nnyumba bagisasula babiri mw'oli. Kasobeza yennyini oyo. Kati omusajja atannakula kumanya nti omuwala bamukwana ofunye wojjo muteeka kyetugamba tu plan essaawa zino tuli mu planning okusaba weesabire naye okuplaningira kati amaka agajja omukazi ono gw'ogenda oleeta alagawa agenda kulya ki oba nawe okyalwanira ekikopo ekikopo kyatika kimu n'omuwala akyali ku house sharing ne mukwano gwe naye tannatuuka. Atuuse abawala tuva batutwala butwazi mbadde neeraliikiridde omuwala yagenda mu nju y'omusajja omuwala asobola okuva mu muzigo waliwo abantu abagamba nti omuwala atabeera waabwe abamwonoonefu nedda waliwo abantu abamu nga babakuzizza okubeera independent nayagala atandika okwezimba agulewo obuntu bwe ng'ali yekka. Mariamu Mary the mother of Jesus Bible etulaga malayika yamusinkanira si mu nju ya kitaawe yali mwonoonefu. Omukazi omulala gwe bayita Ruth omusajja yamukwana ali maka ga nnyazaala kubanga yali namwandu yamusanga ali mu field naye nga amaka ge yali avaamu ga nnyazaala we. Abo bakazi bombi banjawulo naye bonna baafumbirwa. So omuntu asobola okuba nga Mary omulala asobola okuva ewaabwe nga Rachel bamujja waka. Kati waliwo gwe bajja ewaabwe abalamu tujja tubeera n'abaganda baffe abalamu tusanga tubeera ne basenga nga Ruth bwe yali ye yalina nnyazaala we. Omukisa gw'omuntu muzibu omutabani n'afa nnyazaala n'akufumbiza. Ye yali lake bambi. So omuwala gy'omusanga ava yonna asobola okuba omukazi. Kati omuwala ono bw'oba nga oyagala waliwo omusajja bamuyita Socrates uli nawulira pastor we yawa speech ku graduation yamukwotinga. Omusajja oyo yagamba nti omusajja yenna awasa a wrong woman oba omukazi omukyamu he will automatically become a philosopher. Omusajja bw'owasa omukazi omukyamu you automatically become a philosopher. Socrates yali philosopher yawasa omukazi mutandika wandiika bitabo mutandika okay tujja kinoonyerezaako. Philosopher mu Luganda abaani mukolosofa gwe ebigambo byo tebiba bitono oba ojja kuwandiika n'ebitabo
obifuna ebigambo bifuna omukazi omukyamu nga siye mukazi wo si mukazi wo nti omujja ku musajja munedda nga siye perfect woman oba omukazi omubi Katonda oli gwagamba the foolish woman oyo boogeza n'omutwala tukulinze tujawulira oba owedde kangeze ku mukazi asooka abasajja mwegendereza abakazi be bayita ba men makers Katonda be bayita baani men maker oli oluddeko omukazi ng'agamba men maker yani omukazi avaayo n'agamba nze singa teyalinze oyo omusajja singa tali kyali ye man maker man maker alowooza yafudde naye ngeno tannakufuula ye mukazi ayagala nga bwe yakusanga okyuke tudde ku character enkyamu ate takukyusa twawula omuntu okwagala omukyusa n'okwagala omuntu abeere the best of them because empisa embi oba toli ggwe mulungi you're not at your best so nsobola okukeera nga engoye zo nzikyusa just onyume obeere better than the person ndi coercive sikusikiriza naye nkiteekawo embeera ekuleetera naye embeera eyo nkulaga lwaki nti olaba otya mukwano olaba jeans zino nnungi ozambala olaba otya nga ozambadde ku weekend Monday, Tuesday, Wednesday ngeri gy'ogenda mu office nobeera ng'oyambala bwoti kati oyo omukyala making the best of ajjamu the best of you kyayagala kufule ng'oli wakabi ng'oli muntu mulungi obadde olina wooli yes bw'oba obadde oli munywa mwenge tagenda kujja kukuba miggo okuvuma I don't like drunkards. Tabeera nagging. Yes. Kusibako nze bw'otakuvaako bwe kito nedda. Omuntu asobola okujja mu bulamu n'azuula ensonga ezikunywesa omwenge. N'azuula lwaki oyambala bw'oyambala. N'azuula lwaki tosula waka. N'agenda ng'atereeza. Kubanga omusajja omukyakaze asobola okubanga mukyakaze kubanga tafunanga mukazi amusetolinga. Naye kaakati ogenda kutandika otya okusetolinga omuntu eyamanyira ebintu otandika oli girlfriend kubanga atandika okulaba obuvunaanyizibwa kangereza singa kuyatisa kye negamba nange mukwano oli oti oli bulungi nti ye obudde nga bugenze otuuse ewaka tinedda sinnatuuka kale weegendeze nebeera safe agambe nkya bannaye tankubira nga nkyali mu bino beera ekigambo beera safe omusajja otandika olowooza mukazi afaayo ku safety yange luli teri akibadde akigamba ng'ogamba kitegeeza bwe ntambula ekiro ogenda olaba onywa omwenge mukazi n'agamba naye omwenge ogwo gulwaza ekibumba wali ekiruddeko nti omwenge gulwaza ensigo mukwano wali olabyeyo gw'obigambe ebyo n'agamba abewaffe bonna baafa nsigo abantu bazibu obadde muweereza mu kyaki katudde ku baweereza oli muweereza mu kyaki omukazi ayagala okukukyusa yakyusa obudde bw'obadde obeera mu kyaki yayagala okyusa engeri gy'obadde okola byokola mu kyaki oli muzinyi kangeze ku bazinyi n'atandika olaba nga gamuswaza amazina ago nesiri tolaba ozina nnyo owanika nnyo amagulu okola boti oyo ali mu kukyusa not attacking you naye n'akireeta mu ngeri akirese mu ngeri naye atayagala ove ku kintu ekirungi ky'oli mu kukola oli mu kuweereza mukama alaba biswazaamu muka Dawudi kabaka Sawulo gwe yamuwa bwe yazina ennyo alaba ng'aswala nange ekirowoozo kinzijidde ekyo kyennyini like oswala how does a king do that kiringa otandika okugamba Pastor Bujjingo lekera okwebaka mu ttaka essuuti ezo I mean now that is changing a person naye omuntu bwe kiba nga kiri mu line n'ebintu ebirungi abantu tebabakyusa kati abatera okukyusa abantu bali selfish baagala ofuuke kye baagala kyokka bo tebasobola kyuka kudda side yo bo tebaagala kucompromisinga exactly they want you to compromise nti eggulu terisobola loweringa its standard okumakinga the sinner's standard gwe alina okyuka kati waliwo wekiringa gwe naawe okimanyi bwe weekebera mu mutima mundaayo teweetaaga kyuka ng'omuntu yalina okujja ku standard yo nze ndi musabi nze ndi muweereza toyinza kuŋŋamba nti kati sigenda kuddamu genda ku Sunday nsiibeeyo nga tubadde yesu obufumbo weebuli naye tutuule tubyogereko
sikunkyusa tukoze tutyo kubanga nange nja mu program oboja mu program eyo nti oli mukyala genda fumbira tukoze tutya nti olaba otya nzire ku church nkyuse program mbadde mu Mothers Union obuvunanyizibwa bwange nali singo nga bagamba nze nsibengayo sinsi ndi singo bankeerenga ne kati nangenda genda mufumbo ngenda kibabuulira naye sigamba muntu nti bwenziramu okulabayo omanya abasingayo batwe bakola omuntu kasita bakuwasa we bati ngagamba now ekkuba eridde eyo ennaka eyangamba siddangamu okulaba ng'oyimba mu church naye kakati ate nze awo wempulirira emirembe that's how I feel like I'm serving my God kati kankubuulire nali mu kkomera lyennyini ojja sanga ng'olina ekika kya music kyoyagala katandikire ku buntu obwangu oyagala nnyo abayimbi bano abavubuka kwazi nagamba nze abayimbi sibaagala tetudda mu music y'omukuba waka omuntu atandise na kitono akyusiza music wo buli w'omulaba ng'okyusa naye nga gw'okyakyagala kugamba obeeranga ali mu bubba kubanga omwenge guno omuntu asobola okuguvaako naye alina ensonga lwaki agunywa era toli kimukyusaako paka ng'asazeewo kuba akafaananyi ng'omuntu akweka omwenge lwakuba wagumugaana naye bw'oba toliwo ng'agunywa ndaba emmanya baguteeka mu cupa za soda bulungi nnyo naguteeka mu cupa ya soda naguteeka mu cupa ya bino ebicupa etulowooza nti anywa mazzi naye nga munda mulimu mwenge nga bw'amala okugunywa agenda n'asenya n'ali ebintuntu n'akomawo waka nolowooza nti ki tanywa ogezezzaako mumukyusa tomuwadde ensonga lwaki alina okukyuka babanga baano omwana bw'omuwa ensonga lwaki asoma naye bw'oba tonnagimuwa mugenda lwana omwana amala funa kirooto njagala beera musawo n'alyoka amanya nti kati nnayita wano fuuka omusajja bw'anaafuna ensonga emuzza ewaka ajja kudda amangu naye kati waliwo bano ba mukazi musajja njagala kukukyusa nkwagala naye sikusobola nga bw'oli tekisoboka no one is perfect kyekisooka katonda yatukola nga tulina ffenna bwe tuli waliwo kyondabamu nga si kibi naye because gwe tokyagala oyagala kikyuke waliwo abantu nga baagala principles zo ozibendinge kugamba mukundaba wano nga bwendi tandabamu kituufu kyonna kati lwaki abeera ate kati annoonya akwagala naye singa bino byonna ebirala okyuka n'ofaanana ye ne mubeera mwembi waliwo abawala batandisa onnyo omwenge kubanga omusajja akulabamu eddiini lindako naga nawe nywako kati ni obowa atandika kugamba obowa I was told that too waliwo eyaŋŋamba munnaye ekisakye kankubuulire okunywa ku mwenge omusajja ajja kulekawo wootayiga kunywa mbu bw'onywa obeera happy obeera ne vibe ekyo bw'okyogedde bakiŋŋamba ffe tetunywa njagana na mwenge kufuna vibe ogamba bannaye oba omusajja mwenge gwe gumukuuma agende kati ogenda sanga kati oyo ayagala kumeekinga kyayagala nti akugambe nti naye singa wali onywamukko kkenge ogenda laba ng'otandika okompromisinga eyali takyakala ng'otandika okgenda mu ndongo omuntu engoye kisaki engeri gy'obadde oyambala ngagamba kisaki olaba otya kale lumu lokaloka yambala kali ka bikini tugende ku biiki waliwo abantu nga baagala kuwasa ba ex baabwe muffe ex yagenda naye yagenda akyamwagala yafumbirwa oba yawasa naye ng'akwagala naye ayagala ofaanana oli abeere n'abasajja 2 oba abakazi 2 kyangu nnyo okusanga omukazi ng'ayawukanye n'omuvubuka ng'omuvubuka yali amwagala naye yali mwenzi n'amukyawa naye ng'ennyambala yajagala engeri gyakyakalamu abyagala ebirala byonna byonna abyagala yamukyawa lwa bwenzi n'afuna omuvubuka nga si mwenzi n'ayagala amwambaze eng'oli oli bye yakolanga byonna ayagala oli mugende mukyakale oli bye yamukolanga ayagala gwe obimukole wabula tokolanga kya bwenzi ng'oli gye bali abasajja nga akufuula mukazi we yafa ng'ennyambala kinene asobola okufuula n'omukazi gwe yakyawa waliwo omuntu ayagala okukukyusa ng'alina gw'akufaananya ng'alina gw'akompeyaringako
abalabo bata comparing ako aina competition aina kyayagala oprovinga ti nina omukazi ali better ko gwe nalekawo either alaga accent ono gwe nina ali better ageyagala akukyuse yali tamansula otandika omumansula because akulaba omubiri mulungi ogulina kati yagala tugulaga abantu Nikatyo yabata kwagala. So omuntu atandika mpola nanga akagoye ekintu kyonna kye tugamba okukyusa ayina okuba nga akyusa ekintu ekirungi muggwe nga yagala ocompromising ekibi ayina funa engeri gyakigamba okyuke for the better ekyo nawe gwe mundu oba osobola okwechekinga n'ogamba kituufu kyo kino kyangamba kibi kati omuntu oyo bw'omuwasanga mutandikira eno nga mukaayana mbufumbo temugenda kuba na mirembe tebusobola tere mugenda kyusa buli kimu waliwo omuvubuka ndoza ye relationship gye nali nsinze okubaamu ennyimpi gwali mwezi gumu yankwana nga muvubuka alabika bulungi nnyo biki nga abawala netandika ogenda nga out kati netugenda ewuwenda beyo so nemugamba nze nimulokole tugende ne njagala nzije nga sister we wali kubanga sister we yali abeera naye naye nga akola so nemugamba nja kujja nga sister we gyali so nkubira sister we nga lwagyali nengamba kanzije mbakyalire kati bwe ntuukayo enkuba yali tetonye ekifo sijja kyoge enkuba yali tetonye netuuka bulungi nenzijjamu engatto nenyingira mu nnyumba kubanga mulimu carpet bwe nyingira mu ntebe ntuula butuuzi kye yasooka okukola kwata ngatto nayita abavubuka bano abakola ku geeti yaabwe n'azooza ezange zenzikiddemu nazisiimulako biki nga nonoono tezidduga ziriiko bisooto nasiimula then nakwata kakapeti buno obumanyi obweru buno obubeera ebweru kwolinye engatto n'ozisiimulako eziba ziriko ebisooto kati kwe nateeka zange naye zaaliko enfuufu nze saayina mmotoka omuvubuka n'amuyita n'akalongosa n'ayira nawe enfuufu egenze kabalaza bwe ntuula mu ntebe ananga excuse me soko imye nenyimirira nakwata wentaddemu tujukira bakazi tuba n'enviiri n'ateekawo akatambala so that entebe tezikola ki wangi oyalina osidi teyasukka mwaka mwezi manya teyasukka mwezi nindabanga bino tebigenda soboka kitegeeza omanyi abantu abo bwe batyo osidi tawassa nga si buyonjo buli bulwadde era bulwadde n'enfuufu wagiraba nemanya lwaki alina emyaka egyo gyonna tannawasa so ogenda okwesanga ng'omuntu ono ogenda beera naye ng'oli ku pressure toli mukyafu naye standard ye togisobola ayagala kufuula ye kyali eriyo treatment y'ekyekintu simanyi sikiwa pannange kizibu ekyo kizibu kyennyini ekyo kizibu abantu abamu kizibu nnyo okukyuka so abantu abo usually abamakinga tubagatte n'abantu abali selfish abantu abali selfish be bantu nga buli kimu kiri ku ye she comes first he comes first nambemu ye nambemu buli kimu bw'oba okola ekintu ye n'afuuka ye ebibyo tebigasa aba ku ye yasooka okufuna gwe n'oba otafuna ng'ate bayibuli etugamba love is not selfish kati ojja sanga omuntu oyo ali selfish nga gwe togenda kuba musanyufu ogenda beerawo kumusanyusa ye kasitaafuna tomubuulira bino byogamba nti bannange omusaala tegunnajja biki akuteeka ku pressure kubanga alina kye yakusabye kasita okimuwa tafaayo oba bakubanja oba ki oba weewoze as long as I get what I want ebisigadde gw'omanyi basajja bangi bagwa mu mabanja olw'okusanyusa abakazi nga tafuddeeyo kulowooza nti omusajja ayingiza mmeka azijjawa ye bwe twewola tugenda kuba tutya ekikulu nfunye ezange nedda abo tebasoboka omuntu ali selfish atamira ddala omanyi batandikira ku mboozi wali oluddeko omuntu ng'omunyumiza abantu bali self-centered ku bo buli kimu kiba ku bo baagala bye baba basanyusibwa bw'aba akaabakaaba gwe n'obwoba okaaba si kyekintu kyawa obudde mutandikira ku mboozi tutudde tuli kudde tunyumya essaawa tuyineemu gw'omaze eddakiika 5 gwayogera wekka
You're talking to yourself. Gweoyagala okwenyumyako nawe oba onyumya ng'omuga munnange kati ku mulimu olaba ku mulimu kyabaddewo kinagamba olaba nange biki ye kidda ku ye ending up nga ye yayogera Ekikye kikulu nnyo. Ekyo kikulu nnyo. Olina okimanya. Olina okiwuliriza. Bw'aba alina ebizibu mwenna ensi mulina okukyuka mudde ku ye. Era n'ogeza otamuwa attention olutalo lugenda kubaawo. Geza omugambe siinaawo ssente za nviiri. Tafaayo okubuuza lwaki tolina. Kale mukwano kiri okke. Naye ng'oli bulungi. Essimu evuddeko. Taddamu nakkuba. Babanga abaana ba throwing tantrums. Yeah. Mumye kyayi n'asiita n'azira. Bazira. Terrible twos. Kati waliwo abantu nga effort mu relationship olina kyoteekamu naye nga liye teri effort osika busise. Banna ebintu ebyo ndowooza tubyegendereze nga tubeerenga very alert. Tulina obyegendereza ogenda laba omuntu ono gw'oteekamu obudde gw'oteekamu ssente amaanyi g'ogateekamu tazza reciprocatinga effort gy'oteekamu tebagizza ne attention tebagikuwa gw'oyongera kusika naye ng'ekintu kiganye liba lyankoko n'akulimba nagamba nti munnange wanoonyereza kwegamba ezo ziba missed calls gwakuba masimu takuba ku makya omukubira emisana n'omukubira olweggulo n'omukubira tagenda kukuba bambi ofaayo tafaayo akumakinga okuba nga gwe yeegula mu mukwano guno. Abantu abo bali self-centered nnyo. Ne oyinza n'okukola ensobi n'akusirikira akola ensobi ye n'asirika nga gwe olina omwegayirira kiba ku ye. Bwe mubanga mulina disagreement eye munnange ye yawoza n'asinga gwe towulirizibwa. Ne wabeera nga yali mu nsobi adifendinga ensobi ye paka nawe okkiriza nti munnaye ogamba nno tube n'amateeka tukole rules ewaka ye ezize egago tegakola agagege egakola. Gye bali abantu ng'ebyabala byonna byonna tomubuulira. Nalinda ba some vlog omukyala ng'ali mugamba omwami ojjukirawo twalina argument eno nali nkugamba actually omwami ye yakireeta nti nina ekintu kye nnakuyigako ku olwo kubanga wali ontegeeza nti no amateeka ge nakola nange gantwaliramu. Nzijukira naliko self-centered nga singa nkugamba ekintu n'otakikola nyiiga. Njagala okole because ngambye. Ntoye order. You become controlling. Yes. Nga bwaba musajja bwakwebuuzaako advice yo oyagala agitwale. Bw'atagitwala oyagala mubuuza kati lwaki wambuuzizza. Lwaki wambuuzizza? Lwaki tokoze kyeggambye? Nga naye omuwa budde buwabuzi. Ekintu ekyo nagenda realizinga nga kyava ku ngeri gye nabeeranga ewaka. Daddy's favorite. You have your way. Nga daddy akuwa ne buno obuyinza nti akubuuza nagamba oyagala tuli ekyolwaleero. Nga daddy njagala byennyanja kati nga bafumba ebyennyanja. Kyoyagala kyekikola. Naye abaana abawala era n'abalenzi akusinga ddala abaana abawala babitukuza nnyo ebyo. Omuzadde okuza omwana ng'asobola olwanira ekintu kya munne n'okimuggyako ono ye muto. Princess. Ye mugalanda ye muwala. Alowooza nti ajja havinga hawe obulamu bwe bwonna all through. N'atandikira ku baganda be n'agenda ku ssomero akabira ebintu bya banne tomukuba tomulaga nti ebibyo omuntu asobola okubaako n'ekikye nga si kikyo. Omwana oyo akula ali self-centered ensi rotatingira around her alowooza buli muntu alina kuwa ye kyayogera tekiddibwamu. Bw'agamba nti kole bwe tuti bwe kirina obeera. Abantu abo bwe baba bakulembeze they end up being dictators. Mujja kola kyeŋŋambye. Atayagala yenoonye. Gano simaje relationship simaje nti mulimu aduumira ye commander in chief kyagambye order yeeyo muwulira omuntu omu bintu bya kuteeseganya. Ate muteeseganya abaami batwebuuzaako mu kutwebuuzaako tekitegeeza nti bagenda tutwala buli kye tubagambye. Waddembo kitwala n'obutakitwala president alina ba advisor ndoza bawera n'ataano naye tebakulimba nti buli kyasalawo kiva mu bbo.
osobola ofuna ideas nyingi n'oweyinga n'ogamba I think mukazi wange kyangambye naye kino kyekisinga kankole kino kati kyokka namugambye akole kino n'agaana. You want to have your way. Naye omanyi nti eri abajja bwazze kwebuuzaako naye nga just kwefuula nti yazze kwebuuzaako. Kati oyo mbeera neebuuza lwaki yammalidde obudde nange owulira oyagala gwe osanyusibwe buli kye bakoze ekikyo kyoyogedde ekyofumbye bakiri ekyoyagala bakukikola ekyoyogera buli kyoyagala kibeere yambala nga bwenjagala yambala singa bw'olina okwambala kirina engeri gye kimenyamu. Kati why did you bother? Kimenyamu naye tumanyo abakazi abali bacontrollinga mu ngeri nyingi. Kagereze waliwo baba controllinga emotionally and psychologically. Abo bakola bati nga omukazi oyo asirika mukyali girlfriend boyfriend nakusirikira bwagamba ekintu n'ogaana ng'asirika akumanyi bw'atakubira simu ojja gikuba ojja mga sorry honey wadde oyagala tukole ki. It's control. Oluusi asooka agaane n'ogikwata ogikuba agaane n'ogikwata. It's control. Twabikola ngedda nga tuli bawala nga tukola bu tactics nti omuvubuka bw'akubira sooka ogaanemukko omulumyemu. Hard to get. Kati baatuyigiriza okubeera abantu abali controlling. Okwo kyogamba mulumyemu oli mu controllinga muntu. Kati atandika okuba nga akumanyi nti bwenkaaba kisaaki ajja kwakudduka. Nange oli ku remote control. Bwagamba siddamu kukubira ng'okola kyayagala. Atandisa okontrolinga nga mukyali boyfriend girlfriend. Bw'akuba essimu n'otakwata naawe wenyini mutima ogamba nfudde. Ekyo ekintu kasi totandika kiwulira nti nfudde bakufuga. Red flag. Nfudde ng'akyali girlfriend. Olwo bw'anaagikubanga mukazi wo. Mukama Katonda nange saakutte essimu ye. Ate batera okubeera ne bakwano baabwe naga anzise. Aye tagenda kuba gwakubiri naawe oba omumanyi. Naye wenzirira ewaka. Anzise. Era bw'okuba bw'oti lwaki tewakutte essimu yange? Are you sure omuntu ono teyabadde busy? Tomanyi naki kye nabaddeko. Omanyi otya bwe yabadde yafunye akabenje? Omanyi otya oba essimu baagibbye? Oba yagimisplacinze? Omuntu ali self-centered tawuliriza side ndala. Kati omukazi oyo akufugira wano ko ebyo ebitono. Ogenda kwambala bwoti bw'ojja ku date yambala bwoti ne bwoti. Bino tobyambala ebigoye byo. Ebigoye byo. Bambi n'ogenda n'okyusa n'okola bikino ga bambi. Nange tayagala mbyambale bano bakuza yingo okyuze. Ati ngenda ku anti ziri engoye tazaagala. Tazaagala wasizo oyina okwambala. Omanyi waliwo nga nkugaana olugoye kubanga gy'olaga engoye tezigaanayo. Kati nga bw'onoŋŋamba ng'ontute mu kifo kiri oba corporate oba ebyo high end places nezijja nga nyambadde buno obuntuntu buno. Kisa kye nsobola okuba nga oli girlfriend wange. Nekkubira essimu negamba olweggulo okusaawa 10 ssaawa emu tulinayo pati ku mulimu ne bakkiriza ne ba girlfriend baffe bajje. Naye bw'oba ojja yambala ekiteeteeyi bwekiti ne bwekiti. Olw'environment mwogenda kubanga mba mmanyi ku mulimu gwaffe. Negamba yambala ekituwe bwekiti ne bwekiti ekiteeteeyi akateeteeyi kabeere nga kakoma wano ngenda kusinkana bakwano bange naye bonna basumba. Yambala ekiteeteeyi kyo kiri yambala ekiteeteeyi ekiwanvu. Kati naawe oba okimanyi mu mutwe gye tugenda tugenda kulaba maama. Ne waliwo omuntu nga temulina mazima gye mulaga nti kifo kibantu bavunaanyizibwa nagamba ebyo ebintu bye beeyambala sibyagala. Kyawukana n'okuba nti by'olina okwambala. Byange. Naye obuviiri bwobwo kisa ki lwaki oba obuviiri bwo tobusala? Obuviiri bwange omanyi investment gye mbutadde mbutuuke wano yokogamba embusale. So ojja kusanga ng'omuntu ayagala kukontrolinga akontrolinga entambula yo. Waliwo entambula gye tweralikira abaami baffe. Nomugaba nange mukwano nkusaba odde mangu olw'obudde bwe biti ebizibu biri mu kkuba abantu bateega abantu bambi awo toli mumufuga. Ofaayo nnyo oli concern well-being yekwatako. Naye ne wabaawo ono nze ebyo byokomawo saa 2 ez'ekiro sibyagala. Tobyagala oba ayina kudda 2 kubanga ava ku mulimu kiro ssaawa emu.
olina okubeera considerate. So kati abantu abali self-centered tulina obeegendeeza batukontrolinga tetunnafumbirwa era batukontrolinga ogenda owulira nga gamba ku mulimu vaayo otuule ewaka nga temuteesezza ku nsonga lwaki wandiize ewaka. Nagamba olaba otya ssente ze tulina nze ndaba zitumala okuza abaana owalabye tubeneka bizinesi kale bw'oba oyagala kukola nga kali wali tekakufuga omulimu gw'okufuga. Naye nze saagala obeere ku radio kisa kye bajja kukukwana ekyo kirala akutandise kasita okkiriza okuva ku mulimu kati ebiddako birinde era bikkirize oguddako togenda wa kitawo na nnyoko. Yagala genda nga ki ekikutwalayo maama mulwadde nti nedda kati ogenda kukolayo ki ng'otuula. Oba ogenda ewammwe nina okuba nga nze akutwala nkudropingeyo ate nkunone mu ddakiika bweziti dakiika 3 ewa maama wo obeerera ku bunkenke ani mami alina okunkima bambi tebakyakulabako yakweddiza abakusaze ku bantu n'akusala ku bantu yasooka wakkiriza emikwano n'agijjako n'okkiriza omulimu n'agikuggyako bw'amalaawo n'akuggyako eŋŋanda. Abakumaze be bantu abasembayo bwe wandigambye nti abakuggyako. So oba olina okwegendereza abantu bwe batyo. Then n'omuntu ali disrespectful. Omuntu ali disrespectful bw'oba opulaninga amakaago. Wali abantu nga ne mu bantu akuweebuula. Waliwo omuntu ng'akuvuma katusookere mu bantu nga mu bantu takuwa kitiibwa. Nze kangereze toyinza kubanga omusajja mubadde naye emyaka 3 ne mutuuka mu bantu ali mikwano gye nga kyakwanjulanga mukwano gwe nolowooza agenda kuwasa. Myaka 3 mukwano gwe. This is my friend. Nze n'omwaka ogumu bwe kiri mwaka mulamba okyawoza nti no abantu bawoza n'etaano ne mubaganda be agamba bwe baba gwakoboze ku pate abamu mumanyi okwetwala ku nnyimbe bafiiriddwa mb'ogenze kubaziikirako. Ne mama nabuza atono yaani mami munange oyo mukwano gwange azze tuziikirako. Ekitibwa ky'ogwanira oweewa togenda kiweewa era yakikuggyemu abala tebagenda kikuwa kubanga bwakwanjulanga girlfriend tusooka ku birungi ebyo takubye naye bino ebintu ebirala ekitibwa ky'ogwanira okuweewa mu bantu takikukwadde kubanga bwakwanjulanga girlfriend buli muntu engeri gy'akulabamu ekyuka. Naye bw'ayogera mukwano gwo akwambaza ekitiibwa ekirala. Waliwo omusajja ng'akuboggolera mu bantu kati nawe okola kyawo mu bantu nga mudeetinga ne mba temuli mu bantu nga muli babiri akuboggolera ali rude. Oli waka oyasizza flaska ne lufuuka olutalo flaska y'emitwalo 3. Omanyi waliwo omuntu nga si kati kusaaga. Kankugereze nti nkukubidde essimu negamba ntomedde oba bantomedde. Omuntu ayagala munne abuuza ayokke. Kyekisooka. Omuntu atakwagala agamba emmotoka yange bagitomedde. Bakutomereddewa. Efunye buvune butya si ggwe obuvune bw'emmotoka like ekoseddwa extent ki. Emmotoka eri more important than you. Kati bakutomedde waliwo oli agamba bakutomedde olabawa. Annange akulaze nti gwe oli mu mantaavu. Ne wabawo nagamba oli okke bakutomedde oli luddawa tofunye buzibu bwonna emmotoka ejja luvannyuma. Nze nokinga mazijjako essimu kasita ombuuza emmotoka emboozi eba ekyuse nga ngamba nja kuddira nga nzira ku byange nga nnoonya engeri gye nvaawo awo. Aba akulaze wawo mukwano bannange esewulya bulungi omusujja gunnuma kale kati ogenze mu ddwaliro nti ye n'ogenda mu ddwaliro kati waliwo n'abamu abakopi nga ne ssente zakuwadde ez'eddwaliro ayagala balance. Bannange accountability ku ssente z'eddwaliro ez'emmere n'ebyokulya kale naye eddwaliro akubira okubuuza nti oli bulungi agamba kati abasawo bakugambye ssente mmeka. Ssente kyekikulu wampeereza ssente abasawo bagambye omanyi eddwaliro eryo lyogendamu baseera
eddwaliro baseera ku bulamu lye liri okumpi. Mukama. Waliwo muwala mumanyi sijaga mukwano kubanga ekintu ky'omukwano kiba kinene. Baali bagenze ku trip mirimu Kabaale. Kati bwe baali bakomawo obuto ne lutandika omuluma. Lwali luto lwa myezi 2. N'atandika bleeding. Ne bamuddusa ku eddwaliro liri awo ku Buganda Road. Ndirabidde eddwaliro liri awo ddene. Bwe bamutuusaawo lye lyali okumpi lye bayangowa. Bwe bamutuusaayo ne bakubira omwami we. Ne bamugamba mukyala tumutute mu ddwaliro naye biki olubuto olabika okuba luvaamu. Abasawo ne bagamba olubuto ki tebasobola ddutaasa. Ne bamukolako biki kati omuwala we baali mu ddwaliro. Nga bamaze omukolako n'atandika okukaba nga agamba mikwano gye bano lwaki mwandese wano wali expensive biki. Omusajja bw'ajja n'abuuza mukazi we balyoke nayogera n'abasawo byonna. Omuwala kye yasooka okugamba omwami n'agamba nkubulire sinze nneereese wano. Bakwano bange be bandeese eddwaliro lya bbeeyi tugenda kukola tutya. N'agamba ekikulu oli mulamu sente tujja zinoonya. Sente tujja zinoonya. Tebaazirina. Tebeeza olubuto ovuddemu ne bakusaba obukadde 2.5. Omanyi kyekitege obukadde 2.5 ng'olubuto oluvuddemu. Namugamba ekikulu wano we bakulesena walungi kubanga abasawo baba bajja kukebera balabe nti tolina complication n'emu. Sente nze nja zinoonya we banaakusibulira nja kuba nzifunye. Yafaayo nnyo ku bulamu bwa munne. Ne waliwo omuntu ng'omugamba oli mulwadde nawe obiwulira omusajja omugamba oli mulwadde n'agamba togenda mu malwaliro ago genda ekiruddu nze ninawo mutwalo gumu nga boyfriend nga mukyakaayana. Ekyo ng'ogamba ng'ocountinga losses 1 to 3 n'agamba sente wazimazeewo zonna. Amalwaliro ga gavumenti ago ga bwereere naye tugendayo lwa services si lwa ssente. Ekimu ku services ze balina wadde abasawo abamu be tugamba nti bafa ku balwadde. Amalwaliro ga gavumenti galina buli kimu ekyetaagisa omuntu okujjanjaba n'okuwona. Buli kimu. Ekintu kye bayita National Referral Hospital katudde ku Mulago. Endwadde ne bwekulumira nakasero ayekike buli ddwaliro abasawo ne balimu bagera kuteeka mu ambulance paka Mulago. It's called a National Referral. Lyerisembayo. Okay.